n'alonda bulonzi abamu mwalondanga Mbuleera era yafuuka Mbuleera olowooza mwalimu omuntu munda ne nannyini be yabawa Mbuleera naye kati abeemulugunyaako yabadde Bungereza ne bamubuuza ku bisiyaga jjukira teri kibuuzo nannyini Mbuleera kyadoojinga nga kibuuzo kya bisiyaga naye abamawulire Bungereza bamutadde ku kisenge ne bamugamba naye abantu baba Mbuleera nga balondanga bawakanya ekisiyaga yabeeganye yagambye abawakanya ekisiyaga era bamwami Museveni akyagala musajja oyo alimba kubanga singa takyagala alina okuvayo straight. Bannayuganda baagala okuwulira eddoboozi lya Bobi Wine nga tataddemu Museveni na politics ate si bannayuganda bokka n'Abangereza baagala okumanya ku bisiyaga ali ludda wa agambye Mbululi yali muto kati akuze bw'okula mbu waliwo ebikyuka simanyi oba ennyindo ye kati eri kunkoona abakolokota Bobi ng'agenza okukyalira abagoberezi abawagizi mwe mwayagadde bamugobeyo nedda kyabadde tekirabika bulungi. Bobi alina omukyala. Bobi yayimba oluyimba olwamuweza okugenda e Bungereza era yabadde alina okubeera conscious otherwise babadde basobola okumaliriza show ne bamukikinga ebweru. Ojjukira South Africa ojjukira yali chifu Buterezi eyayingira mu studio nga bamwogerako n'akwata guest eyali ayogera n'amukwata amatayi n'amukuba. Tokijjukira incident nkijjukira bulungi nnyo. Kakati gwe wayagadde bagende bamunoonyeyo abasiyazi kubanga eri e Bungereza abasiyazi baddemba okwekalakaasa. Bandi badde balumulumba musi tumukimye tekiringa wano tumukimye ne bakuŋŋaanawo ne bamulinda ne bamutulugunyizaawo. So he made the best statement. Yabadde musajja mugezi ekitegeeza. He is sharp mugezi nga tebanna basooke badde one. President agamba tayagala bisiyaga. Abasiyazi bayinza batya okubeera mikwano gye. Secondly, government ye eyinza etya okuba tiekola approvals ku sente bagule lubricants ez'abasiyazi. Anyinya abavudde kuno ne bagenda e Bulaaya ne babiyingira nga tebalina kyakkola. Anti babagamba bava kuno ne beerangirira nti basiyazi basobola okufuna visa. Kati bwatuuka eri alina okukola interview alina okukola research ogikola teri agikuwa nga takuganzise. Era n'omukyala yankubira nangamba pastor wanyamba nze naveeno e Uganda nga ne mwekyanga nti Bobi tabadde komito atapangulula atya position y'eggwanga. Bobi yafuga eggwanga. Bobi yatadde mapi emulago bagule kono. Bobi ya sanctioninga balete lubrication ez'abasiyazi. Bobi ya approvinga budget ngerimu component ezireta lubricants. Bobi government ye yakkiriza Newswood ekitumula ebisiyaga mu masomero ne Education International bikwatagane ne UNATU. Bobi bamublaming ebitaliyo mudde mu blaming the right person. Njagala asobola okukwata ku Museveni amubuuze sebo towagira bisiyaga nyate abasumba abasiyazi babeera batya mikwano. AK47 olwo abaana bakibayingizaamu mugambe nti balina AK47 eya witnessinganga abaana bwe baba kidnappinze ne bwe baba revealinze nti kakati baba tuba rescuing n'ayogera ye yali omwogezi wa poliisi omukyala Judith Nabakoba kati minister n'agamba ati gagamba poliisi enoonyereza yes abaana tubalabye wuliriza we are taking this very seriously given that it may have security implications. We need to get to the bottom of the matter. New Vision quoting a police spokeswoman Judith Nabakoba. Okuba ebbaluwa nagiwanika September 2012 nengamba Kayihura to investigate ensonga eno kidnaps up to today emyaka si 11 police tekolanga investigations ku kidnaps kyokka basobola oku investigating a defamation batusingisa defamation nga tetuwewozezaako kati wenjogerera jo
nabadde ku police CPS bampise era Pastor Kayanja yampawabidde nti neko baana ne Pastor Jackson Senyonga, Pastor Bujingo, Pastor Sempa n'abasumba balala ne tugulirira abaana abachachiye baveyo bamulumirize nti abalye bisiyaga nti yekyatakola twadifeming erinnya lye mwe abasumba yes kakati uliriza eyawandiise ebbaluwa egamba polisi nti client waffe ya complaininga ye muko wa Kayanja Sempebwa era ebbaluwa ya Katende Sempebwa ni Kamara Advocates yeri ku fayiro ne bajjayo ne kesi yaffe eya 2009 to 2012 nti abantu bano nabalopa kodda ne bavunaanibwa ne mbawangula nze Kayanja tampawangulanga. Ani yakuwabira lwe lwasooka government ye yampabira Kayanja statement ye ya complaint yagikola luvanyuma nga jana mu kooti kutuwako bujulizi government lwaki yakuwabira government yagala kulwanyisa bisiyaga ate ogenda okwesanga nti abasiyazi ate bakwano ba mukulu Kayanja si mukwano gwa Museveni olina gy'omutwala omusumba abeera ne mundu abeera ne maje Katonda oyo akuuma ayinza byonna aba aliruddawa kubanga omusumba okubeera ne mundu kisinga okunsanyusa abakristaayo tebabakuma na mundu abakatoliki tebabakuma na mundu mufuti mubajje siraba mundu naye zimukuuma kati naye zimukumena naye kati sokoleke ebyo byonna ne bwe tuba tetugenzeeyo poliisi eyinza etya okutekinga interest mu kuinvestigatinga nti twalebudde Kayanja information naye tetwala interest mu kuinvestigatinga kidnap ng'ate abakidnapping abalina AK-47 abaana ze banyonyolako kikulu nnyo okiraba kubanga nti poliisi mbabuuza mutekinga mutya keen interest mu kuinvestigatinga defamation tulebula Kayanja ate nga zirina evidence nti abaana yabalya ate si kyo kyokka abaana bakyusa statements nempandikira Kayihura teyafaayo Kayanja yennyini mubbiri batu convictinga nga tetwewozezaako lwaki tebabayita ne mwewozaako abatuyita ne injustice eri mu judiciary eri mu systems ezisupposed okuwoza naye bannayuganda bamu Bobi Wine yabadde ng'ayogera mu ggwanga lya Bungereza tebamutegedde. Lwaki tebamutegedde? Bwe yagambye nti nno ebintu bino babiyisa oluusi mu mutima ogutali bulungi, yabadde ayagala kwongera kuteeka maanyi mu mawanga g'abazungu okulaba nga gateeka natti ku bannabyabufuzi abali mu ggwanga n'okusingira ddala abali mu gavumenti okuba nga tebalinnya mu mawanga ago. Si lwakuba nti byebadde ayogera bibadde tabitegeera, ne kano kabagezi bokka be bakategeera. Kubanga bw'olaga nti nno Pulezidenti Museveni n'abamu ku babaka ba Parliament n'abamu abali mu kibiina kye bakolagana ne Pulezidenti Museveni okuyisa etteeka lino mu mwoyo gutaali mulungi, kiba kitegeeza nti gavumenti yeekobaana neeyisa etteeka erirwanyisa ate abantu abamu abakola mu ngeri y'ebikukujjo mu ggwanga lino. Ne Bobi Wine kye yagadde kati walabye Anita Among Kyebamukoze bebadde ng'ayagala visa ya America baagimumye. Kakati bwebanga baagimumye ye Bobi Wine abaasikowalinga. Omulimu gwe kulemesa gavumenti eno kutambula. Gavumenti bwebanga tekyatambula, abakungu bayo tebakyagenda bweru, tekyasobola kufuna ssente, tekyasobola kusaka, omanya nti egenda ggwa. Era wakati mu kugwa ye Bobi Wine aba ayitawo. Bwatyo bwakibala. Sigamba nti muli wa bisiyaga nti ali abisiyaga. Sigamba nti awagira bali ba bisiyaga, kubanga musajja mufumbo, ayina abaana, ayina omukyala, naye ayagala kulemesa abali mu gavumenti okufuluma ebweru, kubanga aludde ng'ensonga eyo agyogera kate nga agikolerera. Kakati wabanga afunye chance eraga abazungu nti nno abakulu bano etteeka baliyisa mu ngeri etali ntuufu, then ye Bobi Wine kiba kimukolera. Kubanga President Museveni kakati Uganda bagigoba mu AGOA, Bobi Wine yetalina kyalumu, kiri yasanyuka busanyusi. Kiba tekinyigiriza fa abantu. Ng'omuntu kikunyigiriza, naye ate tusobola kufuna kirungi nga tonyigiriziddwa. Ne President Museveni bwe yagenda eruweru okulwana, abantu baamala kufa. Ina okukakafu nti ne batujja wano ne batutwala e Bungereza. Abangereza ne babaleeta wano. Emyaka 5 e Bungereza ne beefuuse Uganda.
myaka 5 Bungereza befuuse Uganda ng'ate Uganda esinga Europe gye baatulekera naye mulowooza obwongo bwaffe bwali bukozeeko edda waliwo bakadde baffe batunyumiza abatusooka mu nsi muno abalaba bye tutaalaba nti waliwo omusajja nabagambako yali ayagala kugula bwongo n'agenda mu bazungu ne bamugamba kiro y'obwongo ey'omuzungu kiro ya 10 ne bagenda mu y'Abawarabu ga yagumu kitundu ne bagamba eyamuddugavu nti obukadde 10 ne babuuza lwaki obw'omuddugavu babuseera nnyo nti tebukolangako bupya babuseera naye kola bwali bukozeeko tubeere fe obwongo bwaffe bwali bukozeeko tugenda buzzayo bwa Allah nga bwe babutuwa olaba tuwangalira mu nsi nga n'obuti obusokoola ennyama gye tulidde babujja China nga te emitiba gijja wano ne wabula wagamba nti tufiseeko ekiti tukongolengako obuti tuyinza okulya ennyama olwolumu naye olaba ng'oli atadde akati naawuliranga wakitalo asokoola amannyo kavudde China obwongo bwali bukozeeko obwaffe buli muntu bamuwa obwongo obupya tugenda kubuzzayo nti buubuno bwali bukoze mulimu ki subhanallah ebintu byonna batukolera bukolezi olwaliyo tubadde mu nkuba empitirivu naye bw'obuuza omuntu nti enkuba eno yonna egenze ogikozeemu ki ayinza okuba obujulizi nti okujjako twonoonera amakubo bwe enkuba eyonoona amakubo era oli akukubira essimu kiri kityeyo nti obudde bwonna bwafudde dda enkuba esiri efudde enkuba eyonoona bwonoonyi kasanake kalongoosa ye Allah atuwa enkuba ikwale abategeera n'abatategeera abategeera ne bagira ki ne bagikozesa abamu ne balunda ne batereka amazzi abalala ne basala emiddo. Obadde okimanyi nti Anita Amongi ayina omukulu gwe yatwala mu State House nga ababaka ba parliament ab'opposition tebannadda mu parliament waliwo omukulu eyasooka mu State House era n'afunayo ssente empitirivu era ssente ze yafunayo yagulirawo ettaka ebutabika. Munoonyereze member of parliament kye yaguze ettaka ebutabika liri mu buwumbi mugende mu munoonyerezeeko. Mwagala kutugamba nti mwaddayo mu parliament kunnyonnyolwa. Okunnyonnyolwa mwakumatira okw'okuwamba baganda baffe babata nga temuddanga. Anita Amongi olwamala obbakangamu ne mupakuka ne muteekawo obukodyo ngeri ki gye mudda mu parliament ffe ne tubalabirawo twatandikirawo bakuba ne mutusindikira obuvubuka butandika okukola ki okuba defendinga. Naye nze njagala mumbuulire nti ekyali kibeekalakaasizza mwakifunamu kye mwagala otugamba mwakifunamu. Era neewuunya omuntu avaayo agamba mbwe nebaza ba member of parliament opposition bali wamu naffe bali wamu nammwe bata nga ddiiru gye baakola ey'okuva mu parliament bagifunamu ssente. Omukulu yafuna ssente ye yazanya emizannyo gye yenaafuna ssente empitirivu era bagenda okudda mu parliament n'olunaku lwe badda mu parliament lwennyini bayisizaawo ssente za supplementary budget tebaziyisa triliyoni 3 n'ekitundu tebaziyisa. Waliyo member of parliament yenna yawakana agamba nti twazze kunnyonnyolwa ku bantu baffe lwaki ate mutuyisa zino ssente triliyoni 3 n'ekitundu olunaku lwe babannyonnyola ku baganda baffe abawambibwa lwe lunaku lwe baziyisa. Olwava wali eri mu buzaabuza then ne badda ku kigendererwa ekituufu ng'ate ezo ssente tezisobola kuyita nga tebali mu parliament. Bwe baba tebali mu parliament tezisobola kuyita era lwe baaliyo lwe zaayita. Basemujju nganda olwamala okuyisa ssente yagenda bweru. Mwe mukyamuwulira ku TV ne buleediyo okuva lwe twamucekingamu mukyamuwulira. Tuyina bingi bye tumanyi
nene weewuunya abantu obannyonnyola bino ebintu tetubikola nti tusabula bali tubuusa mmwe bannayuganda mmwe abalonzi muleme kubuzaabuzibwa mutegeere ebintu mu konsepti entuufu yaabyo naye ojja kwekanga ate nga mmwe mwagala okutukola ki okutulumba reality member of parliament akuyambye eki oba ayambye eki bannayuganda naddala opposition nze njagala kulabayo member of parliament asobola okuclosinga combat ne Nobert Mao oyo Nobert Mao atambula ne bomu ye mu nsawo bonna abalya sente ne Museveni abayinako kopi saawa zino nga tewali amunyega njagala member of parliament ogu bajje bagula olutalo ku Nobert Mao oyo alina kabomu ke mu nsawo era buli omu alabako mulabe bwati teri anyega bino ebintu bya ddala basajja mmwe nammwe abakazi abadda mu palamenti sawa zino opposition babasindika Rwanda mu byamizannyo bagenda olaba nga Anita Amonga agenda kubajjako eyo ddiiru y'okugenda mu byemizannyo ne bapakuka tebali mu byamizannyo tebali bweru abasinga bonna bali bweru naye wetubyogerako temusobola kukola ki wetubyogera temusobola kukola ki kubitegeera kubanga temuyina kalyeri obwongo bwammwe tebuliimu kalyeri kapakoleta akasengejja ebintu okubigonzagonza okubitegeera mu ngeri ennyangu kyokka babibannyonnyola mwefuula abagezi mu member of parliament omwebaza kuki nga bateekawo eyo campaign nga baagala bifo kubanga baali bakimanyi tuyingidde mu December ne batandika mbu balambula abantu abawambibwa balambulako mubalambula mu December ebbanga lyonna libaali mwana mmwe muzannya katemba mungi naye ffe tujja kuba tukuba